Munnayuganda wonna wooli ng'oyaayaanira era oyagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiddamu, sabira nnyo Bobi Wine, sabira nnyo omwagalwa w'abangi, okusinziira ku bubaka bwe yatteereddeyo nabukuwadde mu mawulire gaffe agazzeeko awo. Ne nkutegeeza nti yagambye abasajja ababagalidde ebyokulwanyisa nga bali mu ngoye ezaaleeya beebulunguludde ewakaawe. Ne nnyongera ne nkutegeeza nti mu kuwandiika bye yawandiise yatugambye nti yakitegeddeko nti balina oda za kubeera nga bamuggyawo, era nga oda zino ziva eri mutabani wa mwami Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Bino byonna okuva ku makya mbadde nkuwa emboozi okuva ku makya nga nkulaga buli kimu ekigenda mu maaso e Makerere Kavule, nga nkulaga ekigenda mu maaso ewa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wetuukidde obudde buno ng'abasajja babulookinze amakubo gonna agatuuka ku kitebe kya NUP e Kavule. Bwe babulookinze amakubo ne batandika okumenya ekitebe era nga woofiisi zimenyeddwa. Tebakomyawo, bagenze n'ekamwokya ku ssomero erimanyiddwa nga NUP oba National Unity Platform School of Leadership, NUP School of Leadership, nayo ne bamenya ekitannamanyibwa. Bano baagala ki? Wabula kye nsobola okonfaminga gye muli nti katengo bino bya ddala. Ebya ddala. Njagala gwe munnayuganda leero otegeere nti Uganda erina opposition eya ddala. Tewaliyo ndala ya Bobi Wine. Njagala katono nnyo okuwa katambi kano. Wabula waliwo breaking news gy'otasaanidde kubeera ng'osubwa. Embeera ekyali ya bunkenke ebya ddala. Era okusinziira ku posti gye ndaba mu kiseera kino nga ya ddakiika 25 agayise, His Excellency the President avuddeyo n'atugamba nti Akireewo Kivumbi, smartwatch Kyagulanyi abaawambiddwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero balabiddwako ennansana ku poliisi mu vaani ebadde ekubyeko ab'ebyokwerinda. Balabiddwako nabo ennansana. Oluvannyuma lw'okubeera nga bawambiddwa ekiro, buli omu nga yeebuuza bali luddawa. Balabiddwako ennansana mu vaani ya poliisi ebadde ekubyeko ab'ebyokwerinda abalina emigemerawala. Mu kiseera kino omuntu atannaba kubeera ng'amanyika wa gy'ali ali luddawa akyamisinga ye Akireewo Kivumbi. Newankubadde bano Akireewo Kivumbi balabise, naye ate ye General Gaddafi tannaba kubeera nga alabikako yadde okumanya amayitire ge. Mpuliriza, ebigambo si byangu, ebya ddala ebigambo si byangu mu kiseera kino eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze omulonde. Mpuliriza, njagala kubeera nga nkuwa obutambi buno n'owamu kutegeeza nti weekuumire ku mukutu guno. Gwa nkyukakyuka, gwa muntu wa bulijjo. Buli ekigenda mu maaso ogenda kubeera ng'okifuna mu budde, mu time ogenda beera nga okifuna. Njagala kubeera nga nkuwa katambi kano kawulirize munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Bino birimu okulabula abakulembeze baffe, mulimu okwerinda okw'ekitalo. Eno 2026 tegenda kubeera ya bulijjo. Njagala nkuwa katambi kano then tweyongereyo. Alright, mbulamusizzaako banyabane bassebo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba katambi kano okwetoola ensi yonna. Naye okusingira ddala bakomredi mwenna bali ku ground ng'owagira enkyukakyuka. Ssaawa zo wano ziri ssaawa 8:40 wenkoledde akatambi kano. Ngenda kusaba komredi yenna gy'oli ng'oli wa nkyukakyuka naddala ng'oli foot soldier. Nzizira amawulire agatalinda security alert okusinziira ku sources zange. Ekindese kipayopayo nga sijja tuka kawungeezi, ebya kawungeezi nja byongerako.
nkusaba ontambuliza akatambi kano otaginge buli comrade yangomanyi aliko ground nga foot soldier omungambire wali essaawa zino oba gwayogera naye asooke yewungulemu olw'ensonga Chiefness of Military Intelligence ISO ne SMISO ne Crime Intelligence kulya mu Christopher Damulira bayungudde buli ekyetaagisa okuyungula okugenda okukwata buli foot soldier yenda waali bakozesa tracking ne GPRS location okutrackinga ba comrades ku masimu gaabwe okubanga bagenda bakwata buddakiika nga 5 mabega motoka zonna zisimbudde okuva Enagulu Embuya n'Ekireka zolekera mu location zonna wali wa comrade kale njala bategeeza muna mutegeeze buli comrade yenna owa people power on national platform nga foot soldier wonna woli please switch off your phone ne before nga tunazo switchinga on seke simu giteke mu airplane mode omalo giteka mu airplane mode and then after switching on okyusa location woli kubanga waliwo abantu bemwali mubaddeko nabo ne bakyuka ne bagenda okoda mu 7 bebawaddeyo amanya gamu basinga obungi era muleno posters zetukoze nga akavubuka akamu mukamuyita ka Sky Soldier kagenze ku poliisi ne katwala list y'abaana abasinga obungi kuba kakolera ssente katuvaamu kajja bategeeza mwenna bambi mutegeeze ba comrade mwenna buli muntu yenna waali nga wankyuka please mujjeeko amasimu gamwe naye nga before tunagikujjako simu sooko mu simu giteeke mu flight mode genda mu settings wali waggulu mu screen olabe ewali kasayini kakanyonyi okone mu kasayini kakanyonyi kagenda kujjako network kiba kitegeeza tewali asobola kukulumanya location woli bwomala okujjako flight mode esimu switching off woli vaawo kubanga bano balina ebyuma bya locating amasimu okusinzira ku network y'esimu gyoliko n'essimu kwoli already baba tracking essaazi no wetwogerera kyekindeese kipayo mbategeeze nti bali mu kuba trackinga ekirala nga bwe bategeeza nti akazimbe akali ku Mawanda Road ye Kamoocha ke bayita Aga House iyo tocha chamber oba ye collection center kati batulugunyiza abaana olumalo batulugunya abafudde ne bafa abasigale ne batransferring abatwala mu bitundu ebirala ebya Buganda ntegezeddwako nti tocha chamber zisinga obungi oba kati safe house ziri Mityana ne mbitundu bye Masaka era gye batwala abantu abo ne saazi no wetwogerera chairman Nyanzi owakunga yasembiyo okulabibwako olunaku lwajjo ku kitebe kya jjati e Masaka gye badde bamutadde okumukuuma nga baga tebagala mukuumira Masaka bagala mukuumira Kampala nga kijja kuba kyangu nnyo international organization n'ebitongole bira n'aba national platform okutegeera nti Nyanzi ali mu Kampala so njala tegeeze eggwanga nti chairman Nyanzi owakunga tali mu Kampala nga mulowooza chairman Nyanzi bamutwala bamubiteeke Masaka bamujje Masaka namutwala Mityana bamukyusa buli kaseera nenga twasembiyo kumanya nga chairman Nyanzi olunaku lwajjo ali ku kitebe kya jjati e Masaka gye baali bamutadde era nakayinza okuba gyali okujja ku byogere twalinza okikyusa ku ofiisi ezo gye yabadde nga tali mu mbeera nnungi okusinzira ku information gye badde ngazarinze so mwenna abantu abali e Masaka mutegeezeddwa n'ekibiina kya national platform mwenna abali e Masaka office za jjati abasinga obungi baziyita katida kati abamanyi office za jjati Masaka ze bayita katida awo chairman Nyanzi wasembeddwayo okulabibwako nga bamutadde awo mu mbeera eyokuswaza n'okukubibwa ennyo naye nga ne bafoot soldier basinga obungi kati bakwata batwala mu bitundu ebirala bya Uganda naye kati okusinga batwala Mityana mu safe house eziri Mityana n'endala eziri e Masaka so njagala mutegeeze eggwanga buli mukwano gwaffe gwonna wa struggle ng'oli foot soldier essimu yo gijjeeko location giteeke mu airplane mode then ilikozi switching off wolivaawo kubanga maze balocatinga njagadde mbategeeze nga obudde butandise olw'ensonga bukyali wennagira akawungezi kiyinza okuba nga kikeerezi drone muzirabyeko nga ziri mu kwetala ku kitebe kwennyini muzirabyeko nga poliisi esazeeko mu ngeri yonna ebadde etali ntuufu okusalako nga balina abantu baagala okukwata abaganda baffe bangi kiteebereza okuba nga bakwatiddwa okuli General Gaddafi Comrade Achileo Kivumbi n'omulala zamuyita smart wani nabo babakutte kakitegeezebwa nti bano batandise okukwata buli muntu nga bwe nabagamba ku lunaku olwokusatu kibagenda okukola kati kyekiri mu maaso kigenda mu maaso kubanga mission ba police commanders bonna bamanyi
Semwaye emanyi, SFC emanyi zino order ziva wa muzeeyo kwata abantu baffe. So mwegendeze nnyo Bakamuledi musooke muggyeko amasimu 1 muggyeko amasimu naye nga tonnaggyako simu sooka okiteeke mu airplane mode olyoka ogiswitching off woolivaawo tambula essaawa zino. Obulumba mbadde mbasaba temuddamu zamba oba enconference national platform nga temuli ku mukolo nazo muzeesonyiwe. Abantu bangi batambulirako noza mutegedde katulawe we twogerera eno yembeera nga bebadde ku kitebe. Yembeera nga bebadde ku kitebe. Njala njibalege wano. Then mmala okwetereza banajjira akawungeezi. Ndako mbalage embeera nga bebadde ku kitebe. Kati eno embeera nga bwebadde ku kitebe olwaleero. Alright, embeera nga bebadde ku kitebe. Ekintu kino kyonna bakikola okuteeka fear mu bannayuganda okusingira ddala abaana b'enkyukakyuka. Era Muhoozi yayisiza order, poliisi ekimanyi, Semwaye ekimanyi, military ekimanyi nti ekigambo kibadde tusomesa abantu protestive vote nti bwe tumala okulonda nga tubanja obuwanguzi bwaffe. Muhoozi yatooyo order the moment balangirira obululu bwonna poliisi amagye galina order shoot to kill. Ekyo nabakikola kutiisatiisa abantu kati njala bagamba Muhoozi otawule mwagala okuleeta bannayuganda tujja ddubaletera mpaka ku luggi. So njagadde otegeeza ba comrade ne president mutegeeze chairman Nyanzi bemba munoonya ali mu munoonyeze mu bitundu by'e Masaka oba Mityana kubanga we nasembye okutegeera olunaku lwajjo n'olwaleero abadde ku ofisi za jjati e Masaka abasinga bwe bayita okukatida wabadde e Masaka naye nga atali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti yabadde nga bwabadde musajja alina pressure alina ebintu ebirwadde byabadde alina ebirwadde mumanyi yadde tayisiddwa bulungi. So temuno ya chairman Nyanzi bwali mu Kampala mukono wa Kisono chairman Nyanzi munoonyeze wakati wa Masaka oba Mityana nenga okusinzira ku sources zange yasembye okulabirwako e Masaka era n'olwegya abadde ku ofisi za katida oba zibayita eza jjati. Bakomredi bannaffe abalala ba people power ba foot soldiers nabali mu safe house ezimu e Mityana gye batwalibwa naye ng'era Muhoozi ne munne Tata Museveni ne Sali Musale saako ne Chief of Intelligence balina plan okukwata abaana bano nga bagenda batwala babasomose bayingize eggwanga lya Rwanda babasibire makomera ge Rwanda. Yensonga lwaki mulaba nti abantu bano beefula nti balina obutakkaanya wakati wa Kagame ne Museveni obwo si butakkaanya. Teri nsi eyinza kukkiriza bannansi baayo kubamala mu nsi yaayo nga bagenda mu nsi endala nga tewaliwo nkolagana. So Abanyarwanda bonna abayingira e Uganda bayingira bali ku mission kubanga tayingira base mutayingira base bbiri. Yensonga lwaki mulaba nti essaawa zino bayina mission ey'okukwata ba comrade batwale babasibire e Rwanda era kigenda mu maaso lwaliro. So njagadde tegeeza mwena ba comrades nti muggyeko amasimu gammwe mugateeke mu airplane mode mugaswitching off buli omu wooli nkusaba ngaddala ng'oli foot soldier muggyeko amasimu gammwe currently kubanga basituse okuva ku kitebe ku Semwe bajjeyo drones ekireka bajjeyo drones ne ku headquarters police enaggulu bajjeyo drones ne Makindye mu barracks basindise kati naye weewunya ekisinga okunnuma abantu abakozesebwa poliisi n'amagye bonna baana ba mu Buganda ate nga si basirikale abamu babajje mu makomera abakola omulimu guno n'abalala baana Baganda abali mu kukola omulimu ogwo. Kamboyo omulala wa nabagambye omuvubuka omugo nabagambyeko jjo gwe bayita Ibra mugagga nambagambye then waliwo omulala
abantu b'Emityana honorable Zaake njagala kusunja kusaba ayitawa omukuba security by excellence Kyagulanyi Ssentamu atanaba kubeera ng'akwatibwa ayina obubaka bwe yaweereza enkya y'olunaku olwaleero nabwo ndowooza buli mu ssaawa ng'emu n'ekitundu ku ssaawa 2 emabega ku ssaawa nga 2 emabega yabutadde ku TikTok ye njagala tulabe obubaka obwayitawa bwe yawadde abakulembeze banne bwe bali ku security biki byayogedde manye badde engeri gye badde breaking news mbadde sina budde butegeka studio yange naye nga honorable Zaake n'abantu b'Emityana omwami bamuyita Walugumya Ronnie y'omu ku bavuga drones eziwamba abantu kati mu Kampala mukono wa Kiso mumutegedde bulungi nnyo konyonge n'ekifaananyi kye muyinza omutegeerera era yoyaawo bamuyita Walugumya Ronnie mwana nzwala y'Emityana kansubire nti honorable Zaake omumanyi bulungi nnyo n'abalala so saagala barwisaawo olw'ensonga nti njagadde obbagamba ebintu bino mbitegeere mutambuze vidiyo eno mugisaasanye wantu wona buli comrade yenna nsaba Blogger National Platform essaawa zino mukoleze vidiyo mutegeeze ba comrade wona batannategeera bategeere kyekigenda mu maaso mmotoka zisituse drone mpya n'enkadde zisituse okuva enaggulu ekireka n'embuya ne mu Military Barracks Makindye batandise okunoonya ba comrade okubakwata so njagala okutegeeza public ne president mutegeeze chairman Nyanzi temunonyeza mu Kampala wa Kiso no ali mbitundu bye Masaka kubanga ejjo n'olwali basembeddwa okulabibwako ku office za Jati e Masaka bayita ku Katida nenga ne ba comrade amu babasibidde Emityana mu safe house z'Emityana so kyenjagadde mutambuze obubaka buno breaking news ziwedde tujja kusinkana ku saa 2 ez'akawungeezi olwaleero ya mukama 13 mutambuze ka video kano